muba mugenze kusaasira balwadde oba muba mugenze mu photoshoot. Kyeki kuteerezesa omuntu ali mu bulumi wali ntiterera batukubeyo ekifaananyi. Mujja kutulowoozesa nti ono Katemba kubanga maama n'omulwadde ateesaasira asobola okukyuka mu ango zonna basobola okumukuba ebifaananyi naye atwewuunyisa yabaaye kyeki baddusanga emisinde mu nsonga z'abantu nga temuli basawo. Babayita bampulira kakubye ne munoonya content gwe muteeka ku mitimbagano. Teriiyo muntu ali mu bulumi ayinza kutereeza mulwadde kwekubya kifaananyi. Bantu mmwe bino ebintu eby'ekigwagwa birina okukoma. Bw'oba tofiiringa kintu ati heart leka kukudaalira bantu. Eryo ejjoogo lyammwe. Ogenze kusaasira muntu oba ononye content. Abafamile yo bonna abalwala nga tetubalaba bw'obassa ku mitimbagano. Ate mubulayo eki kwekubya bifaananyi na mulambo era nakyo tujja kukirabako nga guli wali gusinisa ebinnyo. Omuntu akwata aka video nti bannange ntuuseeyo ku mulambo gwa Godfather yafudde bulungi. Awe tulaga mujja kutukubizaga ku selfie z'emirambo. This stupidity must stop. Bw'obaddala tofiiringa muntu mu mutima busaasizi togendayo. Gwatali musawo ne bw'oba totuuseeyo era awona. N'ebintu by'okwekubya ebifaananyi n'okutega abalwadde muteeke ku social media mutulowooze senti you are good at heart. Awo nawo tulina okuvaawo obwo obugwagwa bulina okuggwaawo. Wamma ayagala ogenda ebweru okwepakasiza ewaffe oteekamu ssente zo nga visa ekuli mu ngalo. Twetaaga bawala na balenzi kugenda mu ggwanga lya Kuwait kwepakasiza. Mugenda kukola mu restaurant. Sala atandikira ku $1,700,000 paka ku $2,300,000. Mugenda kuoza bintu kola nga ba waiter na ba waitress na kuyambako mu biyungu. Bakusuza bakuliisa ate era bakujjanjaba ne vacation buli mwaka. Ntegerekese bulungi ng'ova ku myaka 20 mpaka emyaka 38 mujje mukole interviews zigenda mu maaso. Tunoonyeeko ku noti 7 6 4 17 45 27 oba noti 7 4 noti 6 7 26 84 ogenda kuba otufuna butereevu. Twesangeyo tukole interviews tugende ebweru tukolerere obuvubuka bwaffe.